Essuula neno yesembayo ega nti omunafu afiira ku ddene. Salongo, Yusufu, Achomu, Apuli, Tambazi, Nawolovu, Kiita Waggulu yali musajja atatya biduduma, omukambwe namige, era ng'oli bw'amwolekeza obwanga ye amwolekeza kifuba. Newankubadde nga mu kaseera ako caayi gwe yali afumbye yamudibirira, yamalirira okusaanyaawo babyandaala abo. Mbwezo zisaanyeewo. Muli yagiranga ne yeebuuza ku badayirekita abo bonna eyandisobodde okumwesimbamu n'amuteekako olukongoolo bw'atyo. Nze mmanyi nti olwo olugezigezi olwo lwonna okano akakozi kano omukanyabulo kazaako nakampiginya kamukanyabulo ako yerinnya lye yawuliranga kitaawe ng'ayita abantu abavanga eyo engulu. So nno bambi erinnya eryo lyali lyaddiba dda, naye oba yalijjukira atya? Eteefe munaye nga bwetuuse omugenyi Kiita aba akyatokoteredde, ayiiya gano ayiiya gali, omuntu n'akuba koodi. Abeeno gye muli koodi. Kiita yali tatera kukyaza bagenyi, naye olwaleero ani yali amugulidde oluggi? Yali ayagala okusirika, naye omwoyo omulala ne gumugamba nti yitaba, ng'atandika kwaniriza. Omugenyi ono nno yali Bongole. Bongole mulirwanaawo ow'omuddembo. Bongole kaali kasajja mbaggubagu era nga kanyumya nnyo, nga buli kye kalaba kakituusaako omumwa. Saagala bantu bwe batyo. Buli kimu akimanyi, yamanyi takisi, yamanyi bodaboda, yamanyi ebyekkanisa, yamanyi ebyessabu. Saagalira ddala bantu sitayiro saagala. Kati bwe kaamalanga okutuula nga munne waako amaze okukalamusa, ne kamugamba nti saagala kuwoza kyayiwo, saagala. Kiita yajjukira nti yali afusse kyayi, ate era n'ajjukira nti n'abagenyi abantu babawa kyayi. Yayimuka n'agenda mu kabada n'aleetayo ekikopo n'akifuka. Oluganda luno kanyongera okukitereeza wano. Oluganda luno lutuufu. N'afuka kyayi mu kikopo. Mudibize ebigambo byaffe nga mubiyita ebibi. Mukulu Kalinde bwe yakozesa kigambo n'afuka kyayi mu kikopo, abalaga tebafuka kyayi, simanya batabula, simanya battulula. Nedda ekigambo ekituufu kiri kufuka kyayi mu kikopo. Mbategeeza era nga nkyabategeeza nti ebigambo byeri emmanju birina amannya gaabyo. Kukunkumula na kufuuyisa. Nemaga nti omukyala afuuyisa, omusajja n'akunkumula. Byeyo mubidibiza nga mubifuula eby'obuwemu, naye nga si bya buwemu. Yayimuka n'agenda adde bagamba okumufukira kacyayi. Era yamala okumufukira kacyayi n'akakwasa Bongole. Bongole wakwata ekikopo n'alyoka awuuta kyayi ng'awuuta entula, okugenda okubbulula omutwe ng'ekikopo si kikalu. Munne kwe kukimujjako n'amwongera ekirala, naye n'akwata ekikye. Naye yali tannatuusa na wakati nga Bongole ekikye yakimazeemu dda, yalaga enjala. Ono era kwe kukimujjako n'amubuuza nti nkwongeremu. Ko Bongole nti nda sirina luyombo. Sirina luyombo na kyayi gwate ogutali mwenge nti n'agwa ku kkubo. Sirina luyombo na kyayi. Mwone n'amwongera ekyokusatu era nakyo ekikopo n'akikuba poosi pyu nga temuli. Munne ng'akimazeemu yeebajjagala bwe bbya, anti owulira enkuza y'abaana yeeyo. Awo n'alyoka adda ku mboozi nti munnaffe ofumbye kacyayi kantakase munda, wabula siri mugenyi nnyo wakunywa cyayiwo oyo mbadde mutume. Omwawule yantumye ng'akujjukiza obweyamo bw'omwaka guno. Kiita y'omwawule teyabifaako nnyo, wabula yamuyamba okufuna entandikwa okubuulira ku munne ku bizibu bye, anti baalugera dda nti kyotobuulirako munno eby'obweyamo nga biri awo. Bano abaawule nabo batusobedde. Kwe kugamba batwagalako bwagazi nsimbi abo abaawule baakako. Batwagalako bwagazi nsimbi, kubanga kyenva ngamba bwentyo kiikino. Kasooka ngangwa mu matigga gano agatandikira ddala eyo mu kkanisa zammwe eyo, tajjangako na wano wadde okunnyaga nti nnyo, wadde okunsaasirako, wadde okuntumirako. Yagamba nti nze sirina musaayi. Nze sirina musaayi. Ko Bongole nti kaakati akutumidde naawe, ate sikugambye akutumidde. Ye munnange kyayi abadde ansiruwajja nga walaba ebigambo.
nga walabe n'ebigambo munnaffe bikulike bikulike nnyo. Yali aleeta engalo okukwata munne oli n'amugamba nti mbikulike ki sendikaddi waava wano katikati muyisiŋŋanyirizaawo kumpi awaawo. Agambye mbubango bye mu kampuni yange nze gye neetandikirawo nze kennyini mbu bateesezza batunde n'ebintu byange mbunno bayinza n'okuntwala mu kabula muliro. Sebo bwe bati bwe bateesezza. Bwe yatuuka wano munne Bongole n'amugamba nti nga bakuggalira lwaki olwa kampuni yo gye weetandikirawo gwe kennyini baagala kufuuka balabe bo kooli nti gamba nti baafuuka dda. Wano Bongole we yamulira ekimuli nti naye mulirwana anti mwe muli basomi nnyo mwagala makanisa gammwe kubanga sebo gye bwava ne gye bwagenda bajjajjaffe baalinanga amagezi wabula bino byammwe abasomi bwe byajja ne mwerabira ennono n'obuwanga ko kiyita nti kyotegeeza kyeki ko munne nti kyengamba nti omusajja nga ggwe abadde semaka omugagga olinayo akantu konna akakukuuma oba oliawo obubeezi bya Katonda kitaffe simanya Katonda kitaffe kasimanya Katonda mwana simanya omutukuvu simanya emirembe n'emirembe amiina ebyo byoba byoliko tolinayo kantu kolala konna kakukuuma ggwe ng'omusajja. Kiyita bwe yabulira bino ekifune kimuva ku maaso n'alaba ekyali kimubulako era ne yejjusa mu mwoyo gwe nti wamma Bongole byogamba byandiba ebituufu. Muntu waawa atambulirawo ng'eyakambe atambulirawo engera ng'eyakambe otambulirawo ng'olingera tolina wadde ekiti kyoweekuumisa. Kati wano we yagambira munna nti naye bwana Bongole nze lwakundabira wano ndikiwaawo nga bw'ogambye kuno okusoma kuno kutusoma kuno kw'okukkanisa kwatwonoona kyotalabanga ko munne nti kale musome nnyo naye nze mu kulaba okwange ne mu kutegeera kwange olabika oli mu lugendo. Munnange emboozi yagwira ddala amakerenda era mu kumaliriza Bongole yategeeza Kiyita nti ye yalina omusawo gwe yali amanyi era nga mu kutegaatega ebitiikatiika n'okufulula amalogo n'obuduuyi bwonna oli yali kafulu. Munnange nga bateesa kugendayo ekiro ekyo anti nga kirinde kiggweyo tafumita mu kira nelinda buwere teyawanguza buvuma nga bateesa kugenda kwolwo. Bateesa nti okwewala okulabwa abantu Kiyita yali wakugendera yekka mu takisi so si mu mmotoka ye. Takisi eno emusuule ng'abuzayo omutala mulamba okutuuka emaddu ewa Kalevu omusawo omuganda. Bannaffe ab'emaddu ono omusawo mumumanyi Kalevu ng'omusawo ow'ekinnansi omukugu ennyo mu kugetaageta ebitikkatiika w'ebitikkatiika. Timanye ebyo za nnimi z'abasamize sizimanyi. Kakati munaye bateesa basisinkane mu tti eddene eryakabalira era bwe gutyo bwe gwali munnange basisinkana era ne batuuka ewa Kalevu ne bamulaba. Bakiika bulungi. Wano si we twasookera akatabo kano nga katandika nga bagenda ewa Kalevu oyo we twasookera. Kati bakiika bulungi era ne bavaayo nga basanyufu nnyo. Ebyetaago eby'eddagala lya Kalevu byali bizibu nnyo naye nga toyinza kugamba nti tebiifunika empozi oli nga tayagala mirembe. Ulirambwa emirembe katulabe. Bongole ne munne baatema empenda mwe baali ab'okuyita okufuna ebyetaago bino ng'era Bongole ye yasooka okuteesa nti bwana Kiyita emirimu tugigabane gwe noonya ekkundi nze noonya olulimi. Ko munne nti lwaki nze gw'osindika ku kizibu naawe ekyokunoonya olulimi si kizibu obwana bungi nnyo obulina ennimi bungi nnyo okwo ku kyalo butaayaaya naye maama omulambo ogw'ennaku omusanvu gunaavaawa. Munnange okukkakkana nga bateesezza bakolere wamu anti agali awamu sige galuma ennyama ago ge bagamba amannyo. Bongole n'afundikira okukkiriziganya kuno nti tusooke tufune olulimi tulyoke tunoonye ekkundi. Byonna nno biteesebwa ku muntu gw'atambula alina akaana kaawo k'otudde nako ate si be baawummudde kyobala nabayise bajje bawulire ebintu bino. Naye nga tebannatandikira ddala Bongole yabuuza munne nti sebo tugenda okukola eddimu lino naye empeera yange ogitegedde? Ko munne nti n'agitegeera ntya ggwe nga togiŋŋambye nti eri bweti oba bweti. Ko munne nti okukuwonya ekizibu ojja nange kumpa kwemu ku mmotoka zo nange munnange nninye ku kapyata
ko Kiita nti ekyemotoka tontumye Lubimbi Pijoti Musonso njikuwadde yiyo okumanya nga njikuwadde tuyinza n'okukola endagaano kyokka nga munda ye Kiita agamba nti kana akasajja nkasibe kino Pijoti ekimotoka ekivunduvundu ekyo kepankapanka kakoze mulimu ki ogukasabye emmotoka ng'omuntu alabye n'obuleebeesi munnange omulimu omunene Kiita ne Bongole gwe basooka okukola gwe gw'okuziga akaana ak'emyaka 9 n'okufuna entambula zaako balyoke bakazingize bakatte baana mmwe muwulira abasajja bye babateeseza munnange omulimu guno gwatwala ennaku 3 zokka bwe ziti Bongole ye yaziga ye yakaziga akaana ate nno mwanange nga wambwa lwa buteerabira kimuli ku nnyindo Kitawo ono Kiita ye yandibadde akalaba akaana akawala kano kaali kawala bambi kannamwandu Laakeeri Nawalubwa ow'Ekatwe Kinyolo eyo eyali apangisa ku nnyumba za Kiita kino kyennyini ye mwana omukazi oyo Namwandu kwe yali apangisa Nawalubwa bawa Namwandu yali nga yafadda nnyo bambi mbu baamutega ttalo mbu yenna n'azimba ettama wuyo azimbye amagulu ekifuba n'omutwe era eyo mbu ly'ettalo lye lyamutta kyokka abantu kye babeeredde abalala baagamba mbu yafa buko mbu yakwata ku kizibwewe mbu gyesaali mbu ate era n'omukyala Nawalubwa ono mukyala Nawalubwa gwe yali yawasa yali mwana w'omu ku bannyina abato nga yakola ebikolobero baaba leero nti munnange baalugera dda nti koogera ekibi ne kitatunuulirawo naye yebba kwa Laakeeri okufa yafa bubi nnyo bambi nga atatwalikanye yenna n'okukankana ng'akankana owa mbu yafa azibye n'omumwa n'okulama mbu teyalama abawandiisi b'obutabo baba n'olugambo kale bino byonna Laakeeri yamuleka n'olubuto kati gyali emyaka 9 bambi mirambirira egyali gyakayitawo akaana ka Laakeeri kano ke yatuuma Ssanyu kaali kajagujagu nnyo kamaama era wadde nga Laakeeri yali munkuseere era ng'emirundi egisinga obungi teyalinanga wadde ekuba ennyonyi yali akaweeredde bambi mu ssomero era kaali kasoma bulungi kubanga ku myaka omwendo egyo gye kaalina gyokka kaali mu kibiina kyakuna ku lunaku olw'entiisa ennene ennyo Kassanyu kano kamaama kakeera Nawankya mu matulutulu ne kakima amazzi ku luzzi olw'omudumu olwali lulinaanye awo bwe kaava eyo ne kafumba caayi ne kooza ebintu ebbanga lye kaamala nga kakola emirimu gino gyonna nnyina waako yali awo ng'akatunuulidde n'okukenyumirizaamu okungi awamu n'okukeegomba ennyo wabula nga bwe yeekubagiza nti kale singa kitaawe waako abaddewo n'akalabako bambi munnange akaana olwamala okunywa caayi Kassanyu nga kambala kessa mu ddene kugenda ku ssomero kagenda kayimba era nga kasanyufu nnyo koolekedde okufaako okwannaganga wabula bwo obudde bwali bwa kiddedde era kaali kakatambulako wano ne wali olukubakuba ne lutandika okufuuyirira olufuuyirize olutagoba mulimi ku Lubimbi bwe katyo Kassanyu kaabwe tekeggama abantu abaali tebannava mu maka gaabwe kirabika nti baalulindako olukuba luno lusobole okukya kubanga mu kkubo akawala tekasangamu bantu bangi mu lufuuyirize mwavaamu amatonda amanene akawala kayongera ku sipiidi oluvannyuma ne kateekako kakokola tondeka nnyuma kaakano kamaze kaakasozi kakiridde mu kibira ekibira tekyali kinene nnyo era nga kitiisa wabula kyali mu kikko erudda n'erudda nga kyetoololeddwa agati agaakula ne gawola agamu nga gannongo amalala nga mayirikiti kirundu n'enkindu kati olw'obunene bw'obuziyivu bw'agati gano ekikko kyali kikutte enzikiza kati nga katuuse mu kikko wansi akawala kano kaasanga abasajja babiri olowooza nno balala nga ye Bongole ne Yusufu Acoomu Apuuli Tambaazi Nawolovu Kiita waggulu nga bayimiridde mu tti y'ejjirikiti ne kafukamira ne kababuuza mwasoze mutya nno bassebo kobbo nti bulungi lwaki otambula mu nkuba bw'otyo totya kulwala musujja
Kaakawala nedda ssebo buno obukuba butono. Olwo kaali kayimuse n'okuyimuka katereka eyo n'obudde. Bongole kukagamba nti kale kwako akakooti weebikkirire naye tokasuulayo owulidde. Kaakawala nti weebale nnyo ssebo neeyanzizza. Akawala ne kasemberera Bongole ne kafukamira mbu kakwate ekkooti. Wabula mu kifo ky'okukawa ekkooti Bongole oyo kye yakola okimanyi? Bongole yakunokkiriza akaana bambi n'akabaka omukono n'akanyweza era n'akawalaawala ng'akazza mu kibira. Eno nga bw'akakangakanga nti bw'okuba enduulu nkuse nja kutta ng'okubya enduulu. Olwo ne Kiyita omunaanule yali agoberera baaba mu kiyirikiti beeyongeddeyo bayise mu kikindu ekyali awo batolontose. Eno ng'akawala we kawanjaga mu ddoboozi ery'ekimpowooze nti ssebo, nta ssebo, nta ssebo, nta taata, nta jjajja, nta kkojja, maama nfudde, nta munnange nta. Oba ekya munnange, Bongole ekigambo munnange kye kyamutengula tewali yamanya, wabula akaana yakata. Kakati munnange akaana yakata, sigamba kukata naye yakata omukono. Si weewaawo abooluganda kyokka n'addira omukono gwe ogwa kkono n'aguteeka ku bubegabega bwako bubombi bambi. Engalo ze ne zireebeetera mu kifuba kyako. Wano engalo ze zaggukira ku bubeere bwako. Wadde bwali tebunnasuna bulungi, yagenda okuwulira ng'awaanyisiddwa. Bongole omwana wa myaka 9 yakavumbagira konna n'akatunuza gy'ali. Awo kumpi waaliwo omuti omusasa. Yakafumbeekereza n'akeesigamya ku muti ogwo. Wabula Kiyita omunaanula agenda okukebuka nga Bongole alinga asumulula olukoba lw'empale. Kiyita yajjirwa mangu ekirowoozo nti eby'omuyiggo guno, omuyiggo gw'olulimi bwe binajjamu eby'obuseegu ng'omuyiggo tegulemye, asobola kigumiikiriza okutemya n'okuzivula nga yabuuse eddabo ekkopa ng'eno bw'agaludde n'ekiso era nga bw'aboggola nti okola ki? Ekiso kyali kyogi nnyo era omubiri gwa Bongole kyaguyitamu buyisi ng'akamuli akasasambule bwe kayita mu muzigo. Olw'okubanga akawala ko kaali ku muti ddala ate nga kampi, ekiso tekyakatuukako wabula nga tekategedde na kibaddewo. Kadduka kisaasaazi nga kagenda kabuuka emiti egyagwa edda, ebikonge awamu n'emiddo gyonna. Katonda yakasaasira nnyo era ddala yali Katonda, kubanga bwakedde mpulira n'amasongolankuyege ebyali mu kibira kiri nga tebyogerekeka. Eky'omukisa ekibira tekyali kinene era akaana kagenda okwejjuukiriza engulu nga katuuse ku lwelere olwali mu kikko okumpi n'olusuku. Akaana kano kasobola okwetegereza nti olusuku lwali lusuku lwa jjajja Nnyense. Nange nno jjajjange yazaala mmange ye yali Nnyense. Jjajja Nnyense ono kubanga olusuku lwa jjajja Nnyense lwali Ntembo ate nga eky'ekitalo terwali wala nnyo n'oluzzi abantu baawo mwe baakimanga amazzi. Munnange Ssaalongo Yusufu Akyomu Ntambaazi Nawolovu Kiyita waggulu naye teyasooka kumanya nti atemye munne Bongole era ng'osanga mu butuufu si gwe yali agenderedde. Kati ye yalaba Bongole alinga hadda ku bintu bye batajjiridde ne yeevaamu akaana ye kennyini akemirize omukka omusu nga tekayongedde na kulaajana. Naye nga bwe tulabye Ddungu yali amugabudde Bongole mu kifo ky'akaana ako akato. Lw'oyagaliza muka kitaawo nga bwe lutta nnyoko okufaanana nga Bongole naye mu kiseera ekyo yali awaanyisibwa. Wabula yalowooza ekintu kye yayitambu eky'amagezi kimu nti ndowooza ejjembe eryo lisiimye lulimi lwa muntu mukulu era kyeruvudde lumungabula. Munnange mu kuwaanyisibwa kuno Kiyita yamaliriza omulimu gwe yali atandise, kubanga wadde Bongole ekiso kyali kimuyiseemu bwe kityo yali akyalimu ekikuba mukono era nga yenna akyetoziira wamu n'okubolooga. Bw'atyo yamusanjaga yenna n'amagulu n'agamutemako.
yamujjamu n'olulimi n'alusiba mu bikoola by'ekiggamansole. Kati oluvannyuma n'ayoolayoola obulere n'ekitundu ky'omubiri ekya waggulu awamu n'amagulu n'abikkatira mu kikutiya n'akulula ekikutiya n'akitereeza mu kinnya mu kikko ky'ekisansa. Ng'amaze okwesaanya yanoga amatungulu n'avaayo mpola. Bwe yatuuka ku luguudo n'amagamaga erudda n'erudda yalaba talabyeyo muntu ajja n'abuuka naye aba yekkata mu luguudo ati omusajja n'afuubutula akagaali ku lusozi bw'ati mukama wange singa kamutomera kandi musuuzizza n'olulimi lwe yali akutte olw'eddagala lye yali awambagatidde. Eky'omukisa akagaali kaali kasiba nnyo era Simasitiyani eyali akavuga yasibirira ddala ku bigere bya Kiita ono. Weewaawo Simasitiyani Kiita yamubuuza ngeri ya lukwakwayo naye yasobola okwetegereza nti yali afuukanye ate n'ekiso kye nga kyaliko omusaayi ogutiiriika. Yeetegereza n'ettu eryali essibe mu makoola g'ekiggamansole. Era oluvannyuma yayongeranga okugetegereza nga mu kkooti aw'obujulizi kyokka mu kusooka yalowooza nti Kiita yali ava kuyigga. Wayiseewo ennaku nga ziizo omulambo gwa Bongole gwazuulibwa. Abaana abato abaali banoonya amatungulu be baaguzuula bwe baayita ku lukindu ne bagumbulula ejje ly'ensowera ezaali ziguwemberedde. Abaana baatakiza mangu enduulu abadduukirize ne bajja. Gwanga mujje neerawa abantu ne basomboka bayitirivu. Ekikangabwa kyali kinene nnyo ng'ebitundutundu by'omubiri bino byonna babijje ku kikutiya. Omulambo gwali mutemeka amagulu kyokka nga amagulu gano wamu n'ekitundu ekya waggulu buli kimu kiri kyokka. Omutwe gwaliko ebiwundu by'ejjambiya 5 biramba ate zemba zaali ziwogoddwa nga zirebera ate n'ekitundu ky'olulimi ekisinga obunene nga mmye. Omutwe gwali gujjudde omusaayi ogwali gutandise okukala kyokka nga munda guvunze. Ebibembe by'omusaayi ebirala byali bikutte mu kifuba naye ng'enkulukuse ziraga nti omusaayi ogwali gusinga gwali gukulukuse okuva mu kamwa. Ekikutiya kyonna kyali kiwembereddwa obusekerezi ensanafu wamu n'ebinyomo. Gwanga mujje ng'avuze abantu beesomba leero kumpi kyalo kyonna kuggwaayo. Ab'obuyinza baayungula abawanvu n'abampi era mukama wange n'enkulabira akeetala akaali wali. Bano nga bava eno ate abalala nga bava eri. Omuntu yekka ataalabikako kwerolera ku kikuuno kino yali Kiita omunaanule. Abantu abamu baagamba mbweraawo osanga n'ab'obuyinza bwe baatandikira okujjirwa n'okubuusabuusa. Mu kubuusabuusa mwavaamu obukakafu ddala. Ssaalongo Yusufu Achoomu ono Nawolovu Kiita waggulu yakwatibwa n'alijjibwa ku migwa. Emikolo ne bagizza gye gitawoomerwa ntungo. Muzinya mmese n'atwalibwa ku alimanda. Eyo ku alimanda teyamalayo bbanga ddene n'atwalibwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ento. Omulamuzi n'amusomera omusango kyokka n'amuwa amagezi obutaddamu kigambo kyonna okutuusa lwalituusibwa mu kkooti enkulu ng'omusango gwali gususse obuyinza. Munnange Ssaalongo waffe ono Yusufu Achoomu waffe bwe yasimbibwa mu kkooti enkulu oludda oluwaabi lwaleeta obujulizi obw'enkukunala era obumala okumusingisa omusango. Mu kukubira omuwaabi wa gavumenti omuwawaabirwa yamukanda bw'ati: Mukama wange omulamuzi, omuwawaabirwa ono musajja mutemu nnyo. Okusooka ebyafaayo by'omusajja ono nga bwe tubirabye biraga omuntu omutemu era omuduuyi mu mutima ne mu mubiri. Ate n'abajulizi bennyini obujulizi bwe bawadde bulaga awatali kuwannaanya nti omusajja ono ye yatta Bongole mukwano gwaffe Nfiirabulago. Omuntu ayinza n'okwebuuza nti kale omusajja ono waatirimbulira mukwano gwe Nfiirabulago naye watya singa yali akutte ku mmombo ze. Kyenva mmaliriza ssebo mukama wange nga nsaba kkooti enkulu esingise ogusajja guno gumuntu nsolo omusango ogw'obutemu era eguweere ddala ekibonerezo ekisingira ddala obukambwe. Okusooka okuyigiriza n'okulabula oba okuziyiza abantu abalala abandyetantadde oba ababadde mu nteekateeka z'okuzanyira ku bulamu bw'abantu mu ngeri eno ey'ettigimbuuli bw'eti.
Era sewa mukama wange ekibonerezo ekyo ky'ekyokuwanikibwa kalabba ye n'omulamuzi mu nsala ye ekyo kyennyini kyeyakolera ddala mbw'ate nga n'omusibe teyajulira. Abantu bwe baalaba amaziga nga gafukumuka nga gatulukukira ku ttama gatonnya mu kifuba kye anti bajjajja baabiraba dda nti amaziga g'emmese gajjira ku kamasu. Yoyo munnaffe kiyita bw'atyo bw'alabise bannaffe.